The Matters Secondary School. Kati emyaka giweze 10 bweddu nga Stanbic Bank ekwasizako abayizi b'amasomero wano mu ggwanga okubaako obukugu bwe bongera okufuna naddala mu kwetandikirawo emirimu nga bayita mu pulojekiti ez'enjawulo. It is our duty and it is our responsibility to ensure that we're creating interventions that are supporting youth. Okusinzira kwa kulira Stanbic Bank mu ggwanga, Mumba Kenneth Kalifungwa ng'oggyeko okusomesa abaana amasomo ag'enjawulo eby'emikono okuyita mu bintu abayizi bye basobola okukola nga bivaamu ensimbi kintu kikulu nnyo. For the nation to grow forward, and we're a nation of very young people, we need to skill the youths with entrepreneurial skills. We need to invest in the youth to give them skills that are going to elevate them as individuals, not just as an entrepreneurs or employees. Stanbic Bank yakateeka obumbi bw'ensimbi za kuno 7 kasookedde batandikawo nkola eno eya Battle of the Champions mu masomero nga kino kizze kiyambako abavubuka okwetonderawo emirimu. We've invested over 7 billion over the last 10 years, and I think it is an investment that is testament of the importance that we attach to entrepreneurship. As you know, we are a country of entrepreneurs, and as an institution, as Stanbic Bank, we do believe that continuing to invest in the youth will sustain the growth of the nation going forward. Omukungu okuva mu kibiina kya Mwanga Amagatte, Onesimus Kansiime, agamba nti enkola eno ey'okuteekawo empaka z'obuyiiya n'okuvumbula mu masomero kiyambako ku nkulakulana y'eggwanga. We have recommended that there is a need to expand initiatives for skilling and empowering the youth through investments in technical, vocational education and training programs. Omutesitesi omukulu mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo, Dr. Kedres Tulyagenda ategeezezza nti enkola eno ya Stanbic Bank kye kimu ku byabawaliriza okuteekesa mu nkola ensomesa empya abayizi okuba nga bakwata ku bye basoma. And this effort of Stanbic is one of those that is helping us to come nearer to our dream. It is adding up to what we have now in our curricula for lower secondary for the last 4 years, and now we have just rolled out to the upper secondary, normally called A level. And we are also working hard with universities to transform their actual training and teaching. Ono agamba nti waliwo enteekateeka mu Minisitule y'ebyenjigiriza okulaba nga bakyusiza ddala ensomesa ku mutendera gwa primary, abaana baviire ddala wansi nga balina bye basobola okukola n'obwongo obuyiiya. Mu nteekateeka y'omwaka guno amasomero 50 ge gasunsuddwa okwetaba mu mpaka z'obuyiiya mu Battle of the Champions ezitegekebwa Stanbic Bank buli mwaka. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.